I, Governor Bosco, being returning officer for Regional Youth Representative in Parliament for Central Region, pursuant to the Parliamentary Elections Act Cap 177, declare Senator Churchill James duly nominated as candidate to contest for election as Regional Youth Representative in Parliament for Central Region on independent ticket. Churchill James is the next youth MP. Central Region. Winning goal. Winning goal. Losing Z. Abalala Z. Bakachere Z. Okutufuga Z. Halo. Ndabone banyabo balamusiza mukama wafe Yesu yebazibwe linyanze center mu Churchill James ambadde mpeleza irampeleza ngo mukulembeza wabayize makerere wetaba na kamalo kakasiwa ngo mukakane tabagenda okukweta bamukaluluka mbaka wa parliament wabavubuka aba Central Region ndi musanyufu nnyo nti kama tusobozezo okutuka wano it's been a very kitwaide banga twaza wano sawa 3 tuvudewo sawa 7 tetukiriza nti mukama alina fe so zindoza tikotandikirako kwadressing ensonga y'ebbola ly'emirimu abavuka bangi abatalina mirimu abasomye so zindoza tujja kukolaganya wamu ne gavumenti n'abeerawo okulaba nga tutonda bwe tugonjaawo emiwaatwa abavuka basofulira emirimu n'okwejja mu bantu. Lwaki oze kuwa Namunigira ng'ate tumanyi famire yo eva embundiivu nnyo naddala mu kibiina ekya National Unity Platform? Lwaki oze wekka? Nze ng'omuntu ndowooza nfuzikiriza nnyo mu kulaba nga tugatta abantu naddala position gye ndimu sandagadde kwawula abavubuka nga tusinziira ku political party so nesobodde okwesimbawo kuba member wa parliament nga ndi kuba Namunigina kubanga ndowooza nti sigenda kutuyamba okubanga tuassociatinga n'abantu ab'enjawulo abakkiriza mu political parties ez'enjawulo tube n'obuweereza obuteekubira side kubanga abavubuka b'omu central kye basinga okwetaaga. Naye akalulu k'ogendamu NRM ebadde ekakulemberanga nnyo gwe totidde kubanga ogenda mu kisaawe nga banna NRM abalina n'ensimbi balimu eyo. Katonda tule mabega w'amaanyi okusinga ebibiina bino. Ffe tukkiriza mu Katonda twakikola mu kalulu ake Makerere emyaka 4 nga tewali mukulembeza w'abayizi ajja nga ali kuba Namunigina ne tujja mukama n'atuwa ekisa ne tuwangula so ze ndowooza nga tukkiriza mu ebyo tulowooza ebituufu ng'okugatta abantu mu bumu n'obukulembeze obuteekubira ndowooza tujja mu kalulu kano nga kandida kyaffe yamukoze bino singa okuba ez'amaanyi era ezikukolesa tutumu nenzikiriza nti yes ekibiina kyenera kibadde nga kiwangula naye si kibadde kiwangula buli kalulu era there is evidence waba akafuti waba balala abawangula nga si babibiina so zino za tusofaananako ngaabo oba n'okukirawo mukama ng'akkiriza katuolekere campaign.